Oh yes, Diana Nabatanzi nabwe kityo mpola agenze maso nokuba nti akolera mukyala mukulu amanyiki musajja mukulu amanyikiddwa nga Kawesi Lwasa Emmanuel eddagala erigenda okuba nti limugeza ebitundu eby'ekyamasinsi alina akakalamu ate nga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Nina Rose avuddeyo n'atabukira bannamawulire abamugamba nga bakozesa enjaga abagambye nedda bambi mujje munyambe muzze ku biragala instead of okuba nti munkonjera nga benkozesa enjaga agamba nti bannamawulire bagenda kuba nti obaoliawo bamekinga abantu abakozesa enjaga okufuna stigma bagenda maaso nokuba nti babikozesa instead of okuba advisinga n'okuba discouraging okuba nti obaoliawo babivaako mpolampola. We are Ugandanis, made in Uganda. Tobulaba omukutu guno baguyita Uganda mu Kamoli. Tulaba ebyo bye mutalaba, tulaba ebyo ebintu byetasuubira, tuleeta ebyo ebintu abantu byetasuubira tetusobola kubiraba. Tuli sokonulya gwe wootabeera ffe tubeerawo okuba nti kutuusaako bice bitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Webale kuba nti otwagala, webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti osubscribinga ever, webale kuba nti otukkiririzaamu ennyo okutufuula namba limoja, webale kuba nti otuliteeka ku mwanjo n'okutufuula namba emu. Now bintu bingi ebitambula mu Uganda. Bobi Wine jo yasobola okwanta meeting abayimbi bayogede ku nsonga ez'enjawulo. Fikfa Mike amulabe nga ali so excited ne Bobi Wine. Still abayimbi baganye okuba nti bagenda eggulu ne bannamawulire ba entertainment. Bebe Cool yagezaako okuba nti abayita nkuwano highlights ezitambula mu ggwanga olyokuva eno ebifuna. Bebe Cool yageze maaso n'okuba nti ayita bannamawulire ba entertainment oba Uganda Entertainment Journalists Association oba bannamawulire abasaka entertainment yageze maaso n'okuba nti abayita mu nsonga z'eggulu era nga Bebe Cool yabadde asuubira nti boli bannamawulire ba desperate okuba nti bamitinga Jerusalem Musale nabwe kityo yagezaako okuba nti abayita bannamawulire ba Uganda bonna baganye okuba nti obaoliawo bagenda ewa Bebe Cool n'okuba nti bamitinga Salem Musale era nga ensonga zikyali awo zikyamulebedde zamusobedde kubanga yabadde abassurance nti yabadde assurance ba silent ke tufuna bannamawulire entertainment buli kimu kinaaba kiwedde naye nga bamukubye ekimmooni omusajja ono n'agenda maaso n'okuba nti aluuzinga ekintu nga bwe kino okubeera byebimu ku bitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Tukwanirizaako mu kutu gwaffe yemuganza okumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanyidde Mtata Mijimso number one chibwa Maxud Junior wabula kwanti otambula naffe wabula kwanti osubscribing wabula kwanti ever otwesiga n'ogamba nti olina kutambula naffe bali moja okusobola kwanti kutuusaako biki byolina okuba nti omanya mu entertainment industry. Olunaku lwa leero nsikiriza nkutwale mpolampola nkutambuza okuva wano paka ku BBS Telfina. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi nabwe kityo yagenda okulaba nti omusajja amanyikiddwa nga Legendary Lwasa oba Lwasa Emmanuel Kawesi omusajja ono munnamasaka ageze maaso n'okuba nti akola ebyafaayo oluvannyuma okuba nti yatadde akatambi ak'obusegu nga solido ye tewera bulungi. Omusajja ono ng'oyinza okulowooza omugulu ogwokusatu nkukunyi. Omusajja ono ng'oyinza okulowooza omukulu gwokusatu gwa mwana muto nga n'omwana omuto amusinga. Bw'otunuulira omugulu gwokusatu ogwa Lwasa okugulu ogwokusatu okwa Lwasa amaanyi gakuggwamu n'ogamba nti ono si musajja wa ddala ono nedda abulamu. So n'olwekyo omukyala yagenze maaso n'okuba nti obaoliawo agenda maaso n'okugonjoola ensonga ezo okuba nti azisereza bulungi. Diana Nabatanzi yakoze eddagala epya ng'era ayagala kuliguza musajja ono eyali ex-boyfriend we oba omuyite sugar daddy we bwe yagenda maaso n'okuba nti ayagalako nabwe kityo n'amusuulawo n'atambulamu n'abavubuka obaoliawo abalina ku maanyi. Yageze mu maaso n'okuba nti akola eddagala lino lyongeza ku maanyi g'ekisajja lyakoze. Eddagala lino lyongeza ku bunene bw'omusajja. Eddagala lino mbuliwonya fatigue. Eddagala lino likuwonya stress. Eddagala lino likuyambako okubeera beta n'okuba nti obaoliawo likuteeka mu mood ey'okola ensonga z'omu kisenge. So n'olwekyo omukyalo ono yageze maaso n'okuba nti agamba Lwasa nti bebi ogenda maaso n'okuba nti ogerwako mu Uganda nga bw'otali musajja naye kati byonna biwedde gy'obadde okaaba ke kaseera nze kennyini nga tewali agendaga kusangula nze agenda maaso n'okuba nti nga kusangula era nga ngenda kusaba ogenda maaso n'okuba nti obaoliawo onzikiriza oneesiga n'okunekirizaamu okusobola okuba nti obaoliawo nkutuusaako eddagala ettuufu. Bakugaya bangi abakyala bazze bakugaya mu nsonga ezo bagamba nti towera bulungi. Nze kati ngenda kukwatamu osobola okuba nti olaba musajja omukyala eyali akwagala ebyaddala. Lwasa y'omu ku basajja obaoliawo abalina ssente naye nga they always speak naive statements era nga statements bw'ozitunulira ezibeera mu media. Yavaayo n'agamba nti buli lwe bagendanga mu nsonga z'omu kisenge mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi yazirikanga ekitegeeza nti solido yali ewera nga n'amaanyi geego. Omukyala yavuddeyo n'amukyala enye nga n'agamba nti nedda boy solido yo tewera omugulu ogwokusatu gwabulako ekirala n'amaanyi mbu tolina bulungi. Kwe kusala okuba nti obaoliawo amuteeka bw'atyo. Still
bina byonna bitraininga, but what is the cause? Kuba nti obaolya omusajja ono yavaayo n'agenda mu mawulire okutandika okwesudiyo okwepimapima kwerabisaamu nga bwali bad. So n'olwekyo babadman abatuufu ne bamulagako wetwogerera Lwasa down KO2 basobola okuba nti bamussa wansi oluvannyuma lwokuba nti obaolyawo bamulabisiza mu katambi ke yabadde ku buliri bulungi nga yenna yeyambudde nga bwe yakula olubuto lwe lwonna lwegasse omutwe guvuddeyo n'ebisigaddewo mpola mpola n'agenda maaso okuba nti abiraga bannayuganda. Ono nno agenda kuzijukiza omusajja amanyikirwa nga Jack Pemba. Jack Pemba y'omu ku bagagga abaali ab'ettabu mu kibuga Kampala ebiseera ebyo bagenda maaso n'okuba nti obaolyawo bakozesa abakyala baffe ne bagenda nga bwe batuuka ku ntikko mu nsonga z'omukwano bamalira mu kutu. Wano nno kyaleetera abaana abawala bangi okufa olw'okuba nti omugagga ono yalina ssente teyasobola kuba nti obaolyawo akwatibwako gavumenti ya Uganda. Omusajja ono omukongo yagenda mu maaso n'okuba nti ayonoona ebintu byaffe. Desire Luzinda same case naye ku Lwasa jjukira nti Lwasa yagenda maaso n'okuba nti yagalako basita ab'enjawulo. Desire Luzinda y'omu ku abo yamugula ssente mpitirivu nnyo yagenda maaso n'okuba nti agenda kwewadde na Nabatanzi kennyini agenda omuwa eddagala ayagaddeko abakyala ab'enjawulo. But so far buli mukyala gwagenda maaso n'okuba nti ayagalako agenda maaso n'okuba nti amutima mu mawulire n'okuba nti obaolyawo amulabisa. Olwaleero Diana asazeewo okuba nti amuleetera eddagala n'agamba nti olina okwogera nga ebikolwa nabyo bimakinga n'ebigambo byo. Kati eddagala lirino jangu osobola okuba nti olikozesa. Awo katuveewo mpola mpola okyali ku mukutu gwe gumu Uganda mu Kamooli ngenda kusaba ekintu kimu otuula okalire nkutuuseeko ensonga za Nina Rose nga bwe zirina okuba nti zitambula. Mukyala mukulu amanyikirwa nga Kankunda Rose omukyala ono mutooro omukyala ono aze yagalako abayimbi ab'enjawulo yayagalako Daddy Andrew gwe mumanyi yagalako King of the East Palaso yayagalako Bwizomanizo Nina Rose yayagalako J Chameleone mbu aze ayagaddeko abadiji ab'enjawulo abadde mu system eno ng'ekintu akitambuzza mpola mpola. Now just like Ava Peace omukyala oyo Ava Peace yakola n'oluyimba I think ne Palaso Ava Peace yakola oluyimba ndiwo ne Palaso. Ava Peace yali girlfriend wa Andre. Then Nina Rose nayingira mu bulamu bwa Andre era nga Daddy Andre yagenda maaso n'okuba nti akwana Nina Rose n'amusuubiza ensi n'eggulu. Wano nno we yamukwatira ebiseera ebyo Nina Rose yali so addictive ku kye bayita enjaga era nga enjaga yaleetera Nina Rose okuba nti obaolyawo kaliya ye egenda maaso n'okuba nti etagala. Yava ku boom back n'agenda mu Shuwa events n'avaayo n'atagala ebibye n'ataawo zisinga ezaakuba still n'abulako olugendo n'adda ku njaye enjaye n'emufuukira enjaye era yamaliriza agenze mu rehabilitation. Now bwe yafuna Daddy Andre yasobola okuba nti obaolyawo amuggyako stress n'okumuwa emirembe ebigiyitiridde n'ava ku njaye. Bwe twogerera Nina Rose enjaye emuvuga speed. Nina Rose and Fiye Mutonyi they are suffering, they are facing the same problem. Nina Rose bwe twogerera enjaye yamufukidde enjaye yatabu ddala enjaye emufukidde ensonga. Nina Rose yasobola okuba nti avaayo n'akojja bannamawulire n'agamba nti bannamawulire fine nywa enjaye era nga sisobola kukyegana naye mukoze kyamannyo okuba nti musiba ku biragalalagala bino instead of okuba nti mumpa advice entuufu okusobola okuba nti obaolyawo nva ku njaye. Nina Rose agamba nti bantu bangi mu industry eno abagenda maaso okuba nti bakozesa ebiragalalagala basobola kuba nti bayagala kuba nti abantu bakonjera bingi nnyo nga babikozesa ne batasobola kuba nti bafunamu alternative ndala yakusobola kuba nti obaolyawo bava ku biragalalagala ebyo bakozesa okusobola okuba nti nabo batera okufuuka abantu era nga Nina Rose yavuddeyo n'asaba bannamawulire basobole okuba nti obaolyawo batandika okuba nti babuulira enjiri abantu okusobola okuba nti bava ku njaga. Music industry 99% oba 90% ey'abantu abagirimu bakozesa ebiragalalagala okuli ebikoola okuli busigalasigala obwo okuli obwenge bwa layisi nga butolero okuli whisky obw'enjawulo whisky zonna ezo drugs okuli enjaga ez'enjawulo. Fear twawulyako nti yayigira cocaine ku DJ Baby Love era nga DJ Baby Love yasobola okuba nti amuyigiriza enjaye eyo nadda ku ncwiri nga cocaine takyamusobola nadda ku gye bayita bushweed era nga obaolyawo kutambula ebika by'enjaga byagenda maaso n'okuba nti bimulabula n'okuba nti bimuggyako. Apparently yabadde avuddeyo mu rehab naye kati era ebizibu bikyamutawanya era nga mpola mpola akyagenda maaso n'okuba nti yeetereza. Yasobola okuba nti amitinga omusajja amanyikirwa nga Bishop Muwonge Arnold Muwonge ngono Bishop abeera Bulaya Bishop ono
abeera mu UK yasobola okuba nti akoma wano okusobola okuba nti bamuadvising era nga Bishop yagenze maaso okuba nti ategeeza nti anytime from now Nina Roza n'aba awona ebiragalagala byebimu ku bitambula mu industry ya Uganda amawulire gatambula e Uganda ngenda kusaba ekintu kimu ogenda maaso okuba nti otuwuliriza Eva osobola okuba nti obeerawo Eva osobola okuba nti otwesiga Eva osobola okuba nti Eva otukonako mpolampola nkwagala nnyo omwana wa maama ali mu Uganda n'ebere w'eggwanga nkwanye ekitiibwa especially gwa taking obudde bo n'ogamba nti n'okuwuliriza omusajja ono n'ekutuusako ebintu bino okuba nti bitambula nkusaba nnyo ekitiibwa buladi wange webale kuba nti otambula nange webale kuba nti ojagala webale kuba nti Eva obeerawo genda kusaba ekintu kimu genda maaso okuba nti osabasabinga gotanaba nawe alina ky'obuuza genda maaso okuba nti obuuza ekibuuzo ky'omu comment section awo tusobola okuba nti tukiddamu gw'alina ky'obuuza kyonna genda maaso okuba nti obuuza tusobola okuba nti tukiddamu mpolampola mwebalire ddala kankubeera no lunaku lwa leero